The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besige every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besige alesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no ku The Political Dice ku The Alternative Digital nange teditenje ewamune. Farida bikobere Buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besige every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House
wansi oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no kuda political dice ku the alternative TikTok nange teditenja ewamune. Farida bikobere Buli wa Sunday esawa 2. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? Amacha malungi eri mu abatwegaseko aba abatwekumiddeko olunaku luno olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi tuli mu gwa Kasambula omwaka 2029 mwebale nnyo okubanga mutwekumiddeko olunaku olwaleero ekibeera nno kya ssanyu okubanga buli lunaku mukeera okutwegattako. Amanya nze Edgar Matthew Karuhanga ndi muweereza wano ku TikTok TV era tusinziira lukuli konge Makindye tuli ku Sewagudde close era osobola okubanga otusanga oba oversides eri Makindye Kibuye oba wakayita ku water pump y'erukuli ng'oyambuka bwoti akasozi ako oba olaba ku mukono gwo ogwa ddyo oba olaba TikTok TV ekipande kinene osobola okubanga okiraba kati mwaba bavuga nga oversides Munyonyo Buziga Konge oba osobola okutusanga nga wakayita ku mafuta ga Ndusa petrol station ng'okkirira bwoti oba wakayita in fact ku it's called the Electoral Commission oba wakagiyitako bwoti ku NIRA not Electoral Commission oba wakayita ku NIRA ku mukono gwo ogwa left ojalaba akapande ka Sewagudde close naye ate naffe oba otulaba wa TikTok TV tusinzira okubanga tubaweereza tubakkiririzaamu era ffe tukkiriza nti neggwanga lisobola okukyuka ne lifuuka eggwanga ery'amaanyi eggwanga eriweesa Uganda ekitiibwa nammwe kennyini esobola okubanga libaweesa ekitiibwa naye okukulaakulana eggwanga lyonna okukulaakulana society yonna okukulaakulana walina okubeerawo kye bayita intentionality in development and of course in having the better Uganda, creating a better world for each and everyone. And of course a better world can only exist when there is equity, there is equality and people are thriving at the same rate. Olunaku olwaleero today tulina omwami bamuyita Norman Tumuhimbise activist oba wali badde ogamba muntu atera okulwanirira ensonga zakkirizaamu naddala mu nsonga z'ebyobufuzi. Omwami ono muwandiisi wa butabo ate ng'era ye national coordinator w'ekisinde bakiyita the Alternative Uganda agenda kubanga ajja wano okutwegattako nga twogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga bingi. Olunaku lweggulo twawulidde nti Anderson Burorwa eyali RCC we Kampala bambi naye yakwatiddwa olunaku lweggulo. Kiki ekitegeeza eri politics z'ensangi zino n'ensonga nnyingi tugenda kuba nga tutunulyako ebintu ebyaliwo ku side ye Nairobi Kenya na biki gye bitegeeza eri bannayuganda na ngeri ki bannayuganda gye basobola okukozesa revolution eyo okubanga nabo balina kye bakkiririzaamu oba ne bakola ekintu kye bakkiririzaamu. Today we are celebrating birthdays. As TikTok TV we believe in celebrating birthdays. I'm going to start with a gentleman from Fort Portal. Happy birthday, Mr. Akandwa Naho. Akandwa Naho is a journalist and of course he's based right there in Fort Portal. He's always watching TikTok TV and of course he's personally a colleague and a comrade in what we do here. So happy birthday, young man.
may you grow to become greater and of course more funny, because he's a very, very funny man, and may you create impact as you age. 2nd July is a birthday for Mr. Akandwa Naho. Happy birthday abatoro bona over Tulore side Zoku. Happy birthday, Mr. Akandwa Naho. Then still again celebrating birthdays right here at Digital TV is Miss Kichoncho Kasi Precious. Miss Kichoncho Kasi Precious is celebrating her birthday today. Happy birthday from your sister Teddy Tenjo Nabukera and your entire family. Kichoncho has grown to be a great woman, and of course we believe that you're going to be greater as you age. Continue being a good person, continue that beautiful heart, and of course continue the glitz and glamour and enjoying your beautiful life. That is Kichoncho Kasi Precious. Happy birthday from your entire family, and of course from the entire team at Digital TV. We wish you all the best as you continue with your endeavors in life. Happy birthday. All right. Thank you so much. Tugendeko mawulire. Ngenda kubanga njogera ku nsonga za Euros because akadde katutute. Naye ngenda kuyingira ku nsonga za Euros. Abatamanyi waliwo competition egenda mu maaso, amawanga ag'enjawulo ku Bulaaya gagezaako kubanga geesamba okubanga ganoonya ani anaaba omuntu anaakulembera oba anaatwala ekikopo ekyo ekya Euros. So zino empaka zibeerayo buli myaka ena, every 4 years empaka za Euros zibeerayo wali ku lukalu olwa Bulaaya olw'omuzungu. So mu mbeera eyo twatandika mu group stages recently, naye ttiimu ez'enjawulo zeekubamu ne ziyingira mu kyewaliise round of 16, era kati we tugenda okuba nga tusinziira okusimba amakanda. Round of 16 yabadde y'amaanyi abatera okuba nga bagigoberera naddala mu teams zino amawanga ag'enjawulo. Just emphasizing nti Italy yawangula ekikopo ekyaggwa era yategekebwa mu 2021 wadde yali Euros 2020, naye nga mukimanyi COVID-19 yaliwo tetwasobola kubanga tulaba Euros mu 2020, naye Italy yasobola okubanga ekuba Bungereza ku final y'omwaka gwa 2021 era basobola okubanga beetwalira ekikopo ekyo. So 2024 teams zikomyewo okubanga zeeragako, naye round of 16 yadde yatandise. Twalabye Switzerland gazanya Italy olunaku lwabadde lwakwosa ggulo, in fact lwabadde lwaggulo. Then twalabye Germany ng'ezanya Denmark, then England yazanye Slovakia, Spain naye yazanye Georgia mu mipiira egyasookeddewo ddala eja round of 16. Italy ba defending champions babakubye goals ade 2 ku bwerere abasajja ba Switzerland nga bakulembeddwamu omusajja Granit Xhaka, jazz number 10 atenga ye captain waabwe. Omwami ono yakubirako omupiira gwe wali mu Arsenal oluvannyuma lw'obutawangula bikopo ku Arsenal. Yasobola ogenda mu Bayer Leverkusen we yawangulidde a domestic double, we yawangudde ekikopo ekya Germany. Ate bakiwangulidde in style Granit Xhaka ne banne kubanga bakiwangudde nga tebaluzinze game name. They did not lose any match mu competition yeeyo. So bakoze history okubanga li team esookedde ddala mu Germany, in fact ne across Europe okubeera ne the longest unbeaten run. Unbeaten yawe bagimenya nga Atlanta yegimenya ku final ya Europa. Omusajja Xabi Alonso basobola okubanga bamukuba omupiira gwe gwokka season eno. Naye sagala kwogera ku bintu ebyo, njagala kugera ku Euros olunaku olwaleero. So nadde nkugamba nti abasajja bano aba Switzerland basobodde okubanga bakuba Italy goalo zabadde 2 ku bwereere. Then ovaako kaawo twalabye nga tiimu eya Germany yabadde ezanya tiimu ya Denmark. Germany be bategesi era babadde barelayinze nnyo ku muvubuka Jamal Musiala, omuvubuka oyo yazanyira omupiira gwe mu Bayern Munich, FC Bayern Munich, era yasobodde okubanga era abakolera ebyafaayo oba ebyamagero. Omupiira gwadde 2 ku bwereere era nga Germany yasobodde okubanga eyitawo off to the quarter finals. Then olunaku olwabadde lwaggulo twalabye okoseggulo twalabye England gezanya tiimu ya Slovakia era basobodde okubanga bakola a remarkable comeback really. Basobodde okubanga bajjayo omupiira mu dakiika y'e95 akasajja ka Jude Bellingham kakoze ebyafaayo. Akavubuka ako kazanya tiimu ya Real Madrid season yeno ewedde, kawangula Champions League ne kawangula La Liga ne kawangula ne of course Super Copa ya tiimu eyo eya Real Madrid. Kakoze history ng'ate kabakulembera kubanga ke kawangudde ekya La Liga best player,
akavubuka ka Jude Bellingham. In fact yesterday yadde celebrating emyaka gye 20 Jude Bellingham muvubuka asamba omupiira bamugye mu Birmingham gyatandikira okubanga asamba omupiira gwe n'asobola okubanga graduatinga ne yeegatta ku tiimu eya Borussia Dortmund. Yali ku Borussia Dortmund omupiira yagukuba bulungi naye yasobola okubanga crossinga last season okubanga yeegatta ku the Galacticos. Ate yakoze kye wali badde oyita a remarkable start. Omuvubuka ono yadde yakatandika season ye esooka oba debut season ye n'akuba omupiira gwadde mulungi, yadde ne goals nyingi. In fact yadde top scorer wa La Liga, assist nazo nga azirina. Kwegamba ngolaba omuvubuka ye Jude Bellingham omupiira gusambira ddala. So olunaku lw'eggulo era yayongedde okubanga alaga class ye gy'alina okuva yakubye bicycle kick mu ddakiika 95 okubanga awa equalizer eri tiimu eno eya Bungereza yasobola okubanga catching momentum we batandise extra time n'asobola okubanga akuba Slovakia yamukubye goal zabadde yamukubye goal emu yadde ekitegeeza bbiri kubanga omusajja ono Hurricane yasobola okubanga agatta goal eno yategudde newangula omuzannyo ogwo gwennyini. So twogera nga nabo abasajja bano aba Bungereza basobodde okubanga bayita ku tiimu ya Slovakia goals adde 2-1. Then Spain nayo yakoze ka remarkable comeback basoose ne bagikuba goal emu Georgia lerimu ku mawanga agabadde gakatandika oba yebadde debut season yayo mu Euro era okutuuka ne ku round of 16 oba olina okubanga ogicreditinga kubanga omupiira yasamba mungi nnyo. So Georgia yasobodde okubanga ekubibwa tiimu ya Spain goals adde 4-1. Akavubuka ka Yamin Lamal akavubuka ako ka Barcelona kasamba omupiira mungi nnyo myaka 16 gyokka naye kirita gye kalina assist ze kalina omupiira gwe kakubonyiza ogamba kavubuka kakulu naye myaka mito. Spain naye yayiseewo oluvannyuma lw'okukuba goals adde 4. So olunaku lw'eggulo wetwalabidde endodo oba wetwalabidde endiba yabadde kaliba yadde between France and Belgium. The European giants. One is number 2 in the world, the other one is number 4 in the world, that is France and Belgium. France in ebisima France atuuse wano atuuse ku round of 6, in fact quarter finals kati watuuse nga yaketeebera goal emu yokka. In fact Kylian Mbape yagiteeba. Goals zonna okuva mu group stages kuyita ku round of 16 zibadde on goals. N'olunaku lw'eggulo kye kimu ekyabaddewo yabadde on goal ne zibeera goal emu ku bwereere. So France wetwogeranga naye amaze dde okubanga ayitamu okugenda ku quarter finals. Kati nno nga bwayiseemu agenda kubanga asanga abasajja abaamukuba ne bamusuuza ekikopo mu 2016 in that sensational moment wetwalabiranga Cristiano Ronaldo afuukidde ddala coach wa tiimu eno eya Portugal n'asobola okubanga awangula Euros ezasookera ddala eza tiimu eya Portugal golondoza yateebebwa mu ddakiika ezisembayo mu extra time ekisajja ki Eda abajjukira kyakuba goal. In fact bano abalenzi baali ba underdogs. Lwaki? Ekikopo ekyo kyali kyategekebwa mu France Euro wa 2016. France yali on peak. Ndoza mujjukira tiimu eyo abagijjukira mwalimu abasajja nga ba Paul Pogba, mwalimu abasajja nga ba Blaise Matuidi, mwalimu abasajja nga ba Antonio Griezmann mu 2016. So bali waka buli omu yali amanyi nti France yalina okubanga etwala ekikopo ekyo. Ndoza mujjukira Kimusa Sissoko bonna baalimu mu tiimu eya France yali esuubira okubanga ewangula Euros. Naye abasajja ba Portugal bajja beekulula mpola mpola, bajja beekulula bakubayo kagolo kamu bakolayo amaliri, but they went to the finals and in a remarkable twist of events Portugal yasobola okubanga ejjayo ekikopo ekyo era Ronaldo n'asobola okubanga awangula Euros wa 2 yali 16 ekyateeka Ronaldo mu byafaayo okubanga kyekikopo kye ekyasookera ddala by the way ekya international career. Kati alina 2 alina n'ekikopo ekya I think it's called the UEFA Cup awo mu mbeera eyo. So Portugal baamukuta amaliri tiimu eno ya Slovenia paka mu ddakiika esemba omupiira gwabadde 0-0 naye ne bagenda mu penalty. Ekisajja ki Diogo Costa kyabadde very remarkable okusobola okubanga kyakutte penalties zaabadde 3 zonna. Cristiano Ronaldo tannaba kubanga ateebayo goalo mu gundi eno mu campaign eno eya Euros naye ate wa crate ye osobola okubanga ogikkirizaamu agoba omupiira at 39 years old yasinga eddakiika ku tiimu ya Portugal ekikulaga nti akasajja wadde kakula kalimu ejinga kyewaliise nga fine wine. Omukulu oyo ku myaka gye
39 ng'akyalina wakreti eyo kikulaga kyeka ne mu World Cup wa 2026 Ronald ajja kubeerawo ku ttiimu eyo eya Portugal. So olunaku olwaleero tugenda kusuubira Romania ttiimu ebadde etawaanya abanene Romania etawaanyiza abanene ate ekubye abanene abawerako egenda kubanga ezanya ttiimu ya Netherlands zigenda kuba ssaawa emu ez'akawungeezi olunaku olwaleero then tujja kukigala ne Austria ng'ezanya Turkey. Austria olina okuba ng'omuwa credit. Austria yava mu kibinja ekyabadde very difficult ekibinja kyalimu France kyalimu Netherlands naye omwami ono n'asobola okuba ng'akulembera ekibinda kino. Omwami ono Ralf Rangnick yali mu kutendeka ttiimu eno ya Austria yasobodde okuba ng'atoopinga ekimeeza ekyali tekisuubirwa. Omanyi okutoopinga group nga mulimu France nga mulimu Netherlands ekyo tekibeera nno kyangu because Austria yazenga underdog. Newe twogerera agenda kuba ng'azanya ttiimu eya Turkey era anaayitawo ku zino ttiimu anaayitawo ku Austria ne Turkey ajja kuba ng'akwata anaayitawo ku Romania ne Netherlands. Kati we tudda Spain agenda kuba ng'akwata Germany in the first quarter final egenda kubeerayo ku Friday then tujja kulaba era omupiira omulala ku ssaawa 4 second quarter final ejja kubeera Portugal ng'ezanya ttiimu eno ya France. That will be Ronaldo versus Mbape. Mbape has always emulated Ronaldo. What does it mean when they face off in another exciting and thrilling encounter? England are going to be playing Switzerland, and this is going to be a very good one because Switzerland is actually on their best form of their lives. So katusubire oba katusabe nti tulabe Euros Friday zigenda kuba zizanyiwa quarter finals, then ne ku Saturday tujja funayo quarter finals ezimu. Tusubira after that tujja kubanga tugwa mu semi finals. Omwami anaabayiseewo wakati wa Romania then n'abayiseewo wakati wa England ne Switzerland bajja kuba beekwata. Anaayitawo wakati wa German ne Spain ajja kuba akwata anaayitawo wakati wa Portugal ne ttiimu eno eya Bufaransa. Eddakiika zino ziri 28 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Munzikirize ngendeko mu kuwummulamu okwo n'amawulire ago amatono ge mbawadde. Bwe nkomawo Norman Tumuhimbisa agenda kunneegattako paka ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Kye nkusaba tova ku TV yo, tova ku simu yo, tova ku iPad yo, tova ku laptop yo kubanga kati kye tuddamu kye kigenda okubanga kinyuma because Norman musajja mwogezi si muwandiisi kyokka naye musajja mwogezi, very good orator, very brilliant man, and I believe your 1.5 hours will be worth a while for you and of course for Uganda. My name is Edgar Matthew Karuranga. Let's go for a short commercial break. This is The Mighty Drive.